mbabuuzizaako kaakati abantu twagala batubuulire bo bawulira mboozi ki eri eyo kalulu ke Kenya omanye emboozi entuufu yeri ku ground gwanza owa booda wo gwempiseeko ng'agamba naye akalulu ka Africa kaaki Kenya ey'amagye paka mu Uganda. But you know security is tight ku boda ye Busia yo weriye era aboda abanga yayiseewo byayogera amazima kwanza Kenya bwenda kubakyala abakulembeze b'eggwanga kisibe eggwanga eryawo lyo encouraging abaana baddukire singa olutalo badde Rwanda. So you're not welcoming them. Kale bajje tewali kyakola naye. Babakumira mu nkambi ebizibu bibigwa baddeyo. Tusabira nnyo Abanyarwanda mufune entalo ffe tubayambeko tubabugirize eno. Naye walo kati nga South Sudan nga mufuna olutalo nga tutandika okubeera ku bunkenke era tubafuna zinkambi nga mubeere lwaki mujja okutujjuze. Kenya women are cute. Bisimanyi. Nkunyunyonyola. So akalulu ke Kenya kagenda maaso twalabyeko omukulembeze wa Saimo yamaze dusula akalulu. Yogera n'erinnya lye ye president yaddako. William Ruto yasudde akalulu ne mukyala we. Ndimaleeyo bannange. Tulina interest nene nnyo mu kalulu twasindika ekitongole ekino okuuma akalulu basindika Dr. Besigye ekigoberera akalulu katambudde katya abatungayo Bobi Wine ne Lucy Bongo yabamanya akalulu katambudde katya. Kati pose bona wangamba nti buli omanyi n'ekibiina kyakiikiridde. FDC yakiikirirwa Dr. Besigye of course no president. Lubongo yanakiikira ki? Era kale bo bawa byabufuzi bya ggwanga general nga binatambula. Hey. Kwefunu kutatuuse dye Kenya. Akuttewo ebyangu agenda kuba akalulu. Bakomedian bakedde okulonda bano ba Odinga be bajokinga bwe bati. Twangala bajjukiza Kenya internet ekyaliko bulungi nnyo. Tebiringa ebyaffe byali antu bavotinga ne badino. Lwansonga nti president yaliko tadda. Kiri kyekyage kyateesaawo. Yali akomawo. Kahinga yali atidde ki? Yali tatidde naye yali akomawo. So he had to make sure that yakomawo. Uko crook. Kale tukwere ku simu otubulire mboozi kyeyo gwe gye mulina ku kalulu ke Kenya. Wide tebajjako internet. Ye avaako. Zali wiki number. Facebook emana Facebook teddanga. Tiddanga ko. Nalo mukulembeze gwanga. Zubaga yagate mwena kumanyira we mujjako we munzizaako mukireke. Tiddanga nako. So sibipya. Na yenga siche kisingo obukufu ekisingo obukulu nti Uganda is peaceful despite byonna ebyaliwo. Kati katulinde Kenya ye yaffe. Kwa mu Uganda tewali banna Uganda baafuluma. Ne bayingira Kenya kuba kalu kagenda kubeerawo. Tewaliyo. Era tetunawulirako nti waliwo omukulembeze omukubeesimbyewo gwe bakwatidde waka. Bonna baleke batambudde bulungi nnyo ne bagenda ne balonda. Era mu Uganda bamukwatirako nga okulonda kumaze okuggwa. So tebannatuleka nnyo saagala mu kisu. Mayiba na Uganda mutijja nnyo. Katijjukano kamwako. Ba polling agency tetunawulirako nti waliwo gwe bakutte. Kale bambi. Nawulidde amasasi. Hello. Wangi. Saimo. Ogamba otya ssebo? Ni bulungiko. Byowulira mu kalulu ke Kenya twogera naani? Ono sekyoyo kombatire okuva na Kajansi. Kajansi awo info muyina nnyingi. Muwulira ki? Akalunze ndi Waluto nange ndi Waluto. Oli Waluto wakowa abakadde. Agude ebigo ebiwera simwagira. Wakowa abakadde Queen aluddeko nnyo. Mwe ebigo ebiwera tamuwagira. Nakowa abakadde. Queen wabyasikira yaza asolo beerako. Ne Queen atufuze naye. Tuli wabavubuka kati ne atuwa wakati noko yazo wanyeri. Kale tuweyanza nnyo tuweyanze. Bana longo banaye. Omukulembeze omukulu njagala omu. Naye twatabuddwamu ate wanalogo n'awagira wa .com. Omukulembeze omukulu mmanyi omu. President Museveni yekka. Temuzza mu East Africa mukadde. Kadde ku kyalo kabeereko kamu. Otubulire mukwana ebiri. Naawe okulaba. Wanyana ku miziga akalulu mukwogerako ki? Zakamute mukwogerako. Twaseneze tuli mukwogerako buli omwali mukwogera nti akalulu balonda bulungi. Tewaliwo ekintu kyesatiza nga wanoogamba nti mubeera ku bunkenke nga ffene tubeera ku bunkenke nga tugenda olonda. Wanyana mu byogedde oba ggwe abyerowooleza. Mu byogedde oba ggwe abyerowooleza.
Tugamba biweerowooleza Wanyana. Yogera ebigambo by'ekyalo so that baba tabayoola muntu omu. Kyonna ekyalo ky'erungujja bakitwala. Kale akalulu k'Kenya kagendera ddala mu maaso akakiiko amateeka Bannayuganda mutijja amasinga mugakuba wangi ate baakamubali mugamba mutya ab'Emityana. Emityana gyetuli. Epozi Mityana alinaanya Kenya. Almost. Aha, akalulu mukoogerako ki eyo? Akalulu kye tukoogerako ffe tuli baaluta abeeno bonna. Mwakoowa abakadde baana mmwe. Mwakoowa abakadde. Ebikadde era twabye. Twaserekerera abakadde bannaajo. Jjajjaawo mutte ndaba naye mukadde. Yeesimbyewo wa. Yakoowa abakadde agamba ne mulamu ensi nsinga kwagala nnyo jjajja wange. Jjajja nga ali mu nnyumba ye ali mu maka ge mwe tumulabirira mwe tumwagalira tamanyira bantu balala. Kaakati bannaffe ab'Kenya Odinga badde agamba vote blue. Bana nayagala nnyo gayo obadde organized nnyo. Bwe yava mu kisaawe kye yasemba mu kukola campaign mu ddakiika nga 5 nga bamaze okukola. Odinga ye yawadde Diamond Platinums akadde kamu emitwalo 2 how many minutes? 3. Naye okusinzira genfuna abayimbi b'e Kenya banyiivu. Bagamba bw'oba oyagala kubeera pulezidenti waffe lwaki tokwata ssente n'oziwa omuyimbi omuki omunnakenya lwasembayo okwagala okwagira bannakenya mizi kwali oyagala kukozesa wabwereere kati otuuse okwagala ate okuleeta abayimba oleese mu Tanzania awo ne ŋŋamba Luto yasinga ensonga zonna obulobole bonna kwate Luto ekyo tasobola kukikola Luto tasobola kutanga kupangisa muyimbi mu Tanzania lwakuba ayagala kufuna abantu kasita banneiba ekituuka before ennaku z'omwezi nga 16 wezina tezinnatuuka Kenya erina okuba ng'erangiridde president ne kino kikulu awangula wa president alina okuba nga awangudde n'ebitundu 5 ku buli 10 bwe kigaana ng'akalulu tukaddamu bamuwa omulasta ate bwe kigaana President Museveni ng'agira abafulembera paka we baneetereza